nga embeera y'okutta abantu mu ggwanga lya South Africa egenda ekendeera omubaka KATURAMU ng'ono ye ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nkolagana y'eggwanga Uganda n'amawanga amalala avuddeyo n'ategeeza nga ekikolwa kino kigenda maaso mu ggwanga lya South Africa bwe kikosa enkolagana ya Ssemazinga wa Africa awamu n'eggwanga lya South Africa. Ono agamba nti ekikolwa kino kisaanidde okusalibwa amangu amagezi olw'ensonga nti amawanga mangi agalina kye gaakola okulaba nga eggwanga lya South Africa lifuna obwetwaze. Abantu aba South Africa okugamba nti tebaagala abantu batali ba South Africa kubeera mu nsi yaabwe kintu kyabadde kikyamu nnyo era muzungu kyagamba nti kiri regrettable. South Africa eri mu Africa. South Africa yatulugunyizibwa obufuzi bw'abamatwale gye tuyita apartheid. Ninga si bakikola bokka, bakikola n'abakulembeze bangi mu Africa. Abasajja banyerere bano ab'e Tanzania, ba Kenneth Kaunda bano, basamura Masheru mwabawulira. Abantu abo bonna babadde balwana nti amawanga gaffe naddala South Africa, Portugal, Mozambique, Jeri, Abangereza tusobole okufuna obwetwaze obwannamaddala. Asabye abakulembeze ab'enjawulo okubaako kye bakola okulaba nga abagwira mu ggwanga lya South Africa bawangaala nga bannansabaala. Ekyo tubadde tusaba n'abakulembeze abalala mu Africa okulaba nti bayambako South Africa okulaba nti edda mu nteeko kubanga South Africa ggwanga kkulu nnyo naddala mu byenfuna ya Africa erina kinene nnyo kyekola mu kwongerako mu byenfuna mu nkolagana n'amawanga amalala agali mu Africa. Era tusuubira nti ekintu kino kijja kukwatibwa ngeri ya kisajja kikulu era kimalibwewo. Era mu mboozi y'emu ey'akafubo ono akonyeeko ku mbeera bannayuganda abawangalira mu mawanga g'Abawarabu abagambibwa okubeera nti batulugunyizibwa. Bannayuganda abamu okusooka naddala bw'ogamba nti abagaa nti babonyaabonyezebwa beeba abantu be batwala through human trafficking. Batwalibwa mu makubo ag'enkukutu naye ng'ate gavumenti ya Uganda yateekawo amakubo amalambulukufu kampuni ezijja okutwala abantu nazo obuulyawo mulimu obuntu obuyitirayitira naye ate obwo tusobola okubwadressinga ku bantu abazitwala. Wetwogeredde n'omubaka ono KATURAMU abadde yakulemberamu abakiise mu kikolwa olukulu ne balambula eggwanga erya Turkey era ng'eno basobodde okulambula ebintu eby'enjawulo omuli amakolero n'ensonga endala. Ono mu kwogerako ne Channel 44 ategeezezza nti mu nsinkano eno eggwanga Uganda lyakufunamu olw'ensonga nti ebintu bingi bye bakkiriziganyizaako era nga minisitule zitali zimu zakussa omukono ku byatuukiddwako. Twayogera ne Ministry ya Agriculture, Minister wa Agriculture era nitwogera ensonga nnyingi nnyo engeri ki gye basobola okujja wano ne bateeka ssente zaabwe mu bintu by'obulimi nga boogera value ku bintu byaffe bye tulima wano. Bweguba muyembe twagala wano bakole fruit oba bagikazi, emicungwa bwekityo, enanasi bwetyo n'ebirala. N'olwekyo ekyo nakyo twakyogerako era ne tusaba nti bannaffe ab'ettake abalina kati tekinologi y'amaanyi ku bintu bino bajje wano bainvestinge mu sekita ya agriculture. Ontakumyoko akonyeko ne ku mbeera bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Turkey gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Bali mu mawanga eyo bakoze ebintu nga byanjawulo. Eno ewaffe eka bakoze ssente zaabwe ne baziweereza, basobodde okwezimba, beezimbidde amaka gaabwe, beekoledde obulimo bwabwe obuvaamu ssente. N'olwekyo bannayuganda abali e Turkey twasanga nga bali organized bulungi era nga balina ekibiina ekibagatta. Bannayuganda abeera twagenda okuestablishinga nga bakolagana bulungi ne embassy ya Turkey wano mu Uganda. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.